wano wano Amutuhaire kimusindisiza mu kabulamuliro okumala emyaka 11 kwe kutta abantu basatu nga 27 Desemba omwaka guno ku kyalo Nkondo mu ggombolola y'e Ryeru mu disitulikiti y'e Rubirizi. Ono yalumya n'abantu abalala bana. Nataka kunyina kuona itakushafa au gemu au atastinsa gechabandi abana babandi ekibakubahereza. Kooti etudde mu lujjudde ku ssomero lya Mubanda Primary School Amutuhaire nga yaguddwako emisango 9 gyonna egimusse mu V. Ono wabula mu kumuwozesa yakkirizaako musango gumu 8 n'agyegaana. Munnamateeka we Lieutenant Amos Amina mu kusooka yategeezezza kooti nti Bobson Amutuhaire teyali mu mbeera nnungi weddiza emisango gino nga n'olwekyo asaana kuteebwa. Yona, they are chosen to testify that he was under the attack of something he termed as demonic. That his head and mind was not working normally at all. NPW 7, Mr. Shaba Heva Emmanuel, all testified that none of their family members had a problem with their chosen person. So this clearly shows that nothing could have made their chosen person to form the intention to go and shoot at those people. Chokoludde oluwabi kino lwaganya okukikkiriza era lukulidde Lieutenant Mark James Omondi n'ategeeza ng'enneeyisa ya Amutuhaire nga tannazza musango guno ne bwe yamala okuguzza eraga nti yali mwetegefu nga n'olwekyo asaana aweebwa ekibonerezo ekikakali. That the conduct of the accused person was not consistent and not systematic, meaning that he knew what he was doing at that time. Okusaba kwa Amutuhaire aweebwa ekibonerezo ekisamusamu kubanga gwe mulundi ogusoose okuzza omusango ekikula kino kugudde butaka. Bw'atyo akulira kooti Lieutenant Colonel Emmanuel Mwesije agambye nti abadde mukakafu n'obujulizi obuleeteddwa era bw'atyo kwe kusalawo okukaliga Bobson Amutuhaire emyaka 11 ku buli muntu gwe yatta so nga emyaka 6 ku buli gwe yalumya wabula ng'ebibonerezo bino bikolebwa omulundi gumu. Nsaba kooti omukyeno sekyera mpeereze enganyiremu abukwananye tinye nkabagamba from A to Z kuruga enyuma nibagamba ekizibu ky'omutwe but all in all this court hereby take into account and set off a period of 7 days the convict had spent on remand and passes the sentence as follows. A. 101 years imprisonment on count 1. Ono agamba nti sitaani yali amulinnye ku mutwe mu kiseera we yatemulira abantu bano. Benjezaho anyekanye kwetungula kandi nkakora kamushanga kuona nkakora kiti kyona diso eke sitaani ekibeta sitaani but with all gods yona mukama nwakumanya aharante. Amutuhaire yasindirira abantu basatu amasasi agabajja mu budde okuli Scovia Tibakizire Bembereza, Olivia Ninsima ne Conrad Mai nga bonna batuuze ku kyalo Nkondo mu ggombolola y'e Ryeru mu disitulikiti y'e Rubirizi. Ono era yalumya Maureen Kyakusimire, Rahman Mawejje, Ramadhan Mawejje ne Shirani Ahimbisibwe nga bano bapookya n'ebiwundu mu malwaliro ag'enjawulo e Mbarara ne Kampala. Nga tannatta bantu bano ono yasooka kusindirira amasasi ag'okumukumu mu nkambi gy'asula nga yayonoonye n'emmundu ya mukama we. kati yatandikidde ono section commander w'oli